abatulaba balaba emboozi z'omukenkufu bebaziza nnyo okugobereranga n'okulabanga emboozi z'omukenkufu nga bulijjo mubeerayo eyo batera obbasanga eyo ntera obbasanga eyo kintu kizaamu amaanyi ti mugoberera mikwano gyange ababooda mbaagala nnyo muddawo ne mukuba emboozi ne munsomeramu nammwe mwebale kulaba kummuza ku kidduka ekyo gamba naffe katwongereko ku kye tumanyi abatakisi n'abalala bangi nnyo muli bangi mu nsi yonna abalala bali mu Europe abalala bali mu America mutulaba mwebalire ddala mwebale kugoberera mboozi z'omukenkufu gwe yakasoose okutwegattako nze omukenkufu Julius Nyanzi akwanjulira era munoonyereza omukulu mu kitongole kye bayita Prof Bio Research Prof Bio Research kwegamba oyinza okugamba nti nze kagusunda technical man nza asaasaanya tuli mu bintu byakwekulaakulanya naye nga tukozesa tekinologiya n'amagezi ag'ekika ekyawaggulu naye nga tugakozesa ku bintu ebyaffe ebya wano bintu bingi nnyo bye tukoze ebintu byeyogerera mulimu ebyewunyisiza ensi eno nga sukaali w'obutonde stevia ffe tukyabonaabonana ku sukaali tuteeka mu caayi muddo guli awo twagwesimbira ne tunywa bintu bingi tugasa omutindo ku nsigo mpirivuma tukozeemu butto n'ensujju abasajja banywa ne beeyagala e Kampala wano Mutaka Ssejjombwe n'abanga awaga tukoze bintu bingi nnyo ebyewunyisiza ensi eno ffe tukyasoose okulunda enseenene towakana senene twazirundalunda dda tuzitunuulira ne tulaba abazungu nga beewuunya lwakuba nti ensi yaffe erimu abakabuliini n'abababirooni ebintu ebyo badde babiteeka mu byafaayo abalijja n'abaliddako ne babisomako twakola n'ennyama ya ffene abantu bangi bagiryako ne beewuunya era nga naawe weewuunyiza nti ffene avaamu ennyama ebyo kuffe twabireka mabega semawulire so bitu bingi nnyo bwera gwe atanatuukako ku kitongole wali wetuwolerezaamu kyetuweererezaamu ekya Prof Bio Research oba okoze ekibi kye bayita ekya saakiririgo era bannammwe bangi bazze ne basoma buli lwakubiri n'olwomukaaga basomye okukola amamera abantu beekulaakulanyiza bano aba Operation Welfare Creation singa baali basoma notes bulungi nnyo bandizze ne tubawa ku notes kubanga project mu Uganda ekyasinze okuba successful yakulima amamera towakana abantu abalima amamera mu Uganda bangi oba abagategeddeko nga tebafunye ssente nyina mukwano gwaffe babyali awo omwami mulema alina okugulu kumu naye ye yatukakasa n'atugamba disability is not inability musajja alima amamera yakyasinze okulima amamera wano mu Uganda musajja ye yagamba ebyokusabiriza kambiveeko natandika kulima amamera bamuyita mwami Tembo ali mukono awo waliwo n'omwami omulala bamuyita Sebunya akamula obwowo twamigiza okukamula obwowo naye kati alina retired bambi bantu bangi nnyo betukutteko abo bebakiikiridde abantu abangi ennyo waliwo betugabidde ebiwuma mutera biraba wano tuli ba mutima migabi Prof Bio Research n'olwekyo gwe asoose twegattako olunaku lwaleero tukugamba kalira era emboozi zino tuziwandiika ne mawulire bukedde buli lwakusatu bukedde olupapula edda baagambanga bukedde banyanike naye katugamba bukedde nkenkuke kati nga ku lwokusatu luno twawandiise ku buto w'entungo engeri gyakuyamba ku ntunnunsi n'okuteemuka omutima peji eba 16 we wabeera emboozi z'omukenkufu mukomulamba tekubaako kintu kirala kyonna kubaako mboozi za mukenkufu ate wansi waliwo project gye twabateerawo ey'okubagabira endokwa za sukaali 100 mugende mwekulaakulanye musimbe sukaali ow'obutonde stevia kasita ogula dryer ne stand ebikola amamera anti ffe tugamba nti nze bwompa embuzi Prof Bio Research bw'ogiwa embuzi yeekuwa nte n'emikutu emirala mingi nnyo osobola ogenda ku YouTube ndowooza ebintu byonna byenjogerako wano biteekayo ogenda bugenzi n'oteekamu emboozi z'omukenkufu oba tulina ne radio number Prof Radio nakola radio online radio emboozi zonna ez'okuyigiriza oluusi obudde wano tebumala tuziteekayo nammwe mwekulaakulanye musobole okugenda mu maaso
Nolwekyo osobola n'ogenda mu Google Play Store n'onoonyamu Prof Bioresearch nyina application number kubeera ebintu bino ebibazimba nova mu doyi. So nolwekyo nja bafunira kiraasi eyo ey'okwekulaakulanya embalage engeri musobola okuteekawo emirimu obukadde 600 njafuna obudde. Naye olwaleero njagala twogere ku cucumber. Omujamaika gwayita kukumanga. Cucumber mumumanyi bulungi nnyo. Eno cucumber teri atamanyi kibala kino ekya cucumber. Ekibala kino kya byafaayo nnyo. Kirina eminnyo, kirina ebiriisa. Kirungi nnyo era bw'oba okitunuulidde. Munda kirina ensigo. Kirina ekinyama kino ekyeru. Kirina n'ekikuta. Kirina ekikuta. Wano munda tulina akuuma akakamulamu juice bakayita juice extractor. Kalungi kanyigamu juice n'omunywa n'oba mulamu. Ensigo muvaamu butto. Naye lwaleero njagala njogere ku kikuta. Ekikuta kya cucumber oba kukumanga. Mumuwulira kukumanga. Kukumanga cucumber wa byafaayo nnyo era nga mu science bamuyita Cucumis sativus. Cucumis sativus kibala kirungi nnyo kiwooma. Naye olwaleero njagala twogere ku kikuta. Ekikuta ky'egundi kino ekya cucumber kivaamu ebizigo. Nakugamba nti gavumenti bw'eritukkiriza oba enseno bw'eritabuka tuli kugatta omutindo ne ku muntu. Nimba ndi mulwali naye nga tekinologi yasusse mu Prof Bioresearch. Kati ekikuta kino nga bwemulaba nti kya kiragala. Tukozemu ebizigo ebya cucumber. Lwaki tubakoleddemu ebizigo? Kubanga obulungi kwefaako. Tukimanyi bulungi obulungi kwefaako. Era abakyala amazike gabayise mu ngalo. Gabayise mu ngalo olw'okuba nti ekitooke kifa nsalira. Pulinti eno tesanyusa. Fulemu eno ebulamu. Naye nga obuzibu bwe buvudde abakyala bakozesa nnyo ebizigo bambi ebya kemiko. Ebizigo ne bibookya bibaleese namakula. Era kati abakyala abasinga bonna beddira lugave. Babayita bannamakula. Lugave luwambye wano. Lwaki ebizigo bibookyezza. Ate abalala bambi bibakaddiyiza. Naye obuzibu bwe buva nabo bagamba nti mugenda ne mwesiiga petulooli ate nga temuli mmotoka. Omusajja gwe bayita John de Rockefeller bwe yakola amafuta n'anoonyanga byproducts zino ky'asobola ozikolamu. Musajja ali economist beba tata ba capitalism America kweyimiridde. Capitalism kitegeeza kukola magoba. Sente kye kikulu. Bantu bakulembeza sente. Oba bulamu bwo busaanawo oba abukonoonedde obulamu bwo naye ye akulembeza sente. Kati bwe yakusimanga amafuta kwe kuzuula nti n'ebisigalira asobola bikolamu ebizigo n'akolamu kye bayita petroleum jelly. Kati petroleum jelly azibikira olususu obutuli. Olususu n'obanga telussa n'obutuka n'oddusika. Kati era ntera obagamba nti gwe atali mmotoka petroleum jelly omwagaza ki? Kye kyamazima. Tulina ebintu ebivaamu ebizigo ntera obalagawo n'ekizigo ky'ekinzaali. Kati olwali tuli ku kya cucumber. Cucumber avaamu ekizigo. Cucumber gel. Wesiga ebizigo bya cucumber gwalina skin eri sensitive. Abakyala bangi nnyo olususu luno. Olususu lutabuka. Kizigo kyateekako ne luyiwa ne lufuukuuka n'akaddiwa. Ate omusajja amazike agagaanidde. Bambi anoonya amazike omukyala anyirire naye amazike gamuyise mu ngalo. Kati tokaayana na mbeera. Wesiga ebizigo bya cucumber gwalina allergic skin. Abantu bangi nnyo balina allergy skin ya allergy. Ateekako kintu kitono nnyo genda okulaba nga skin emutabuseeko. Wesiga ebizigo bya cucumber. Ate bino ebizigo bya cucumber jjukira nti tebirina lubuto. Lubuto oluzibikira olususu. Ate nga birungi kubanga cucumber tuzirya. Nayange kandyeko. Nakugamba ekintu olina okuteeka ku lususu lwo. Oteekeddwa okulaba ng'okirya. Ekintu ky'otalyanga, ky'otasobola kulya, tokiteekanga ku lususu lwo. Kubanga olususu lwo gwe mumwa gukyasinza okuba omunene. Kyova buli ky'oteeka ku lususu lwo kiyingira bwe bbanga kati nga abadda abaana bano ab'effujjo baazannyiranga mu mazzi gano ag'ebitaba enkuba etonnya ogenda okulaba nga obugeregere bubalumbye.
tegeeza obuwuka buyingidde. Kati n'olwekyo sigako ebizigo bya cucumber ogobe embalabe, embalabe ezikubonyaabonya binnamakula. Sigako ebizigo bya cucumber onyirira odde buto gwalina enkanyanya. Ebizigo bino bigonza olususu biweweevu. Nange mbyewuunya. Byewuunya. Bizigo bya cucumber bino. Bisufu. Ate nga byangu byakola kubanga tuddira buddizi kikuta kino ebyuma ntero bibalaga era mwabatera okujja ku Prof Biosearch mumanyi. Okifuna kino ekikuta kino ekyokungulu n'okinyiga mu kyuma ne kikuwa gel. Kati gel eyo n'ogattamuko ka fractionated coconut oba coconut omufumbeko n'okola cucumber gel. Ayamba okugonza olususu. N'omwana wo ono abaana bano abato abaana abato mugenda ne musiba pampa. Pampa ezo zigenda leeta obuzibu. Kyemmanyi ku pampa ezo zisabula abaana ne basabuka bonna. Musigeko ebigundi cucumber n'ebizigo agonde aleme kusabuka. Basabuka wano mu bisambi. Ano bamuyita cucumber gel. Cucumber mumulya. Mumulya. Besiga omwana wa aleme kusabuka nnyo. Ebizigo bireme mwokya. Pampa ereme mwokya. Abenga tafuna kye bayita diaper rash. Oba okuyiwa okwo kuva ku pampa. Katuumulemu katono nnyo tovaawo tukomawo n'emboozi ya cucumber.